abato essomero ery'omulembe erya Nassali wano ku St. Luke Church of Uganda Nabale Nassali and Primary School. Era kyo tukikola mu linnya lya Kitaffe n'Omwana ne Mwoyo Mutukuvu. Amen. Bulijjo Mukama okuteekateeka kwaffe ng'abantu ne Katonda waffe gwatuukiriza. Bwe twalowooza ne tuteekateeka olwaleero ng'ennaku z'omwezi 6 okutema evvuunika lino nga tukulemberwa munnaffe muganda waffe Honorable Robert Kabanda ne ttiimu yonna gyazze nayo ate naffe ffenna. Kale Mukama omulimu guno nga gutandika. Twebaza olwa bbulooka, twebaza olw'omusenyu, twebaza olwa seminti, twebaza olw'ebirowoozo. Ate mu ngeri y'enjawulo twebaza olw'abazadde bano abaleese n'abaana okubawandiisa olwaleero. Mukama wa omukisa omusingi guno. Enkola zonna n'enkwe z'omubi Mukama tuziwakanya mu linnya lya Yesu. Tewali omu ku abo okuba nkumanyi. Abapoliticians balina engeri gye balimba abantu baffe. Nabagamba temusaba temukkiriza kubasaba ssente essomero lya church gavumenti esasula n'ebirala ebiringa ebyo. Naye nga competition omwana asasula eri obukadde obubiri n'owaanu kugamba asasulayo emitwalo 15 oba 20 bonna bakompitingira omulimu gumu enkya nga bagenda wali. Kakati nga twagala embeera y'abantu egende ng'ekyuka naddala ey'abazadde bamanye nti abaana omwana gavumenti erina kyemuwa naye si kinene nnyo waliwo oteekamu omwana okusobola okufuna. Kale owa wano asasula ekitono akompitinge n'asasula ekinene nga bonna bafunye quality education. So Nassali eyo gye tubala ye alaba Namagunga ekirangira, ye alaba Buddo ekirangira, ebigambo byakoze eki bibadde bituzaamu amaanyi kubanga ne Buddo alimu omukono gwa gavumenti ne mukono boarding alimu omukono gwa gavumenti n'abalala ba Bishop Senior abali mukono gwa gavumenti naye ebintu bikola ki bitambula. Kati olwaleero ogenda ku Bishop Senior olwana bulwanyi bamalina okugamba gwe tetukola ki tetwagala tetujja kuyingiza kubanga Kambanjulire essomero eriteekateeka omwana wo okweyimirizaawo mu maaso nga lino lye Eden Wonders Nursery and Primary School Kabembe Miggo. Tulina daycare, nursery awamu ne primary era nga tutuuza n'abayizi ab'ekyomusanvu era ng'abaana baffe tubalabirira bulungi ddala mu byendiisa, ebyensoma, empisa awamu n'okutendekebwa abasomesa abakugu ddala abamanyi kye bakola. Tusomesa abaana ab'ekisulo n'abava ewaka okwo kw'ogasse n'ebyentambula. Eden Wonders Nursery and Primary School tuyigiriza abaana okutya Katonda nanti twazimbibwa ku musingi ogw'ekikristaayo naye nga tukkiriza abaana ab'enzikiriza zonna. Ebisale byaffe bitono ddala wamma bisoboka eri ggwe omuzadde okuwandiisa abayizi mu lusoma oluddako kugenda mu maaso okuva mu daycare, nursery ne primary. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0787 9036 01 oba 0752 29 0495 oba 0756 62 28 88. Eden Wonders Nursery and Primary School, nurture and read. Governor's Hotel embraced the radiance of the festive season as we've got all the ingredients for the 3 magical times covered for you. Come and enjoy the best of Governor appetizers, main course, hot beverages on 25th and 26th December at an affordable price. We have got the live band with fireworks all covered for entertainment to create memories to last as we enter a new year. We are located in Mukono Chikoza along Reza Ginger Road. For bookings, you can call us on 0708 251515 or visit our website on www.governorshotel.com. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Baali ku katale nnyo muyinza okuba nga temukimanyi nti ono emwanika w'obulabirizi bw'emukono. Omaze kitegeeza okuba nga gwawanika ensimbi za bulabirizi
kati nze mbabuulire tukole muki tukole mu mwangu n'abajja bayinza okukola naye nga tufunye omukisa guno atutegedde nga muzito bwati kubanga atuyita buli muntu gwanayita najja kujja kubanga tumulaba tumwetaaga eyo tulaba tunagala kati embanyaga sente za boodi ey'abavubuka ate nina omugamba kitya kati wampita nina okuduka emisinde naye nga bino bituukako yali musajja yakutte kamera yagyetumuzzaamu ono mwana wattu ffe netulabika tumanye okubuuza abantu ebibuuzo nembabuuza njala mumbuulire Profesa Kigoma Manyi gasomera Namiryango ngwebibaga ti Profesa gundi yasomera Namiryango ti Profesa gundi yasomera Kibuli buno obusomero bwe tulabanga obutono buno kubanga buteekateeka abaana amasomero amanene ago bagakugamba bateekerateekera abaana amasomero amanene bateekerateekera ki amatono gateekateeka abaana enjawulo mugitegedde bino ebintu ebiriwo bino balabanga ekibuga kikuze kidde eno kale twagala kubasabira timwongeremu amaanyi abazadde musinge okutegeera essomero lino ligenda kusomesa abaana baffe lirina abasomesa abalungi ate abaana bagenda kukula nga balimu n'eddiini mbasaba mukkirize mulembe kugamba nti gavumenti nga bweyambako etuwa byonna gyebiri nedda naffe tuli wano eno abagamba ebigambo ebyo abaana baabwe ate tebali mu masomero ga bonna basomi mbabuulira abo abajja ne bagula programu za gavumenti ogenda okulaba nange kennyini eri maaso gammwe sibatadde mu baana baki basome ate olina okwekulamu akasente n'okawaayo omwana n'asobola okufuna omusingi omulungi naye ebigambo ebyo njagala kubasaba nti tetulekerera musumba waffe omubuulizi n'olukiiko oluzimbi tweweeyo kyonna kyonna kitusobodde tugenda kweta emikwano nze mbadde nga nzija wano eno nga bono akalaga najja wano nensanga n'emikwano gyange weewaawo naye nze nga nze kuzzaamu maanyi abaana baffe bagenda okukola ekyomusango mwe temwaliyo abazadde naye najja naye nga buli mwana mugulidde seeti gyagenda okukozesa okuva mu Kabandala Robert Foundation era ono nali mugayo nebintu abijja nabyo ebyabaana ababuwala okay nenteekateeka eyo ono mweyambisa nnyo kuba nange wali oluusi ebinemu okwogera naye n'abeera Headmaster n'abasomesa n'abazadde gubeere ku kanisa yaffe ya St. Luke Town Church ne Chapel Namubi gubeere ku bakristaayo n'abantu ba Katonda bonna guzimbe ekizimbe kino ate gukimale gutuleetere emikwano emirala mingi olw'okuwagira omulimu guno guleme okutuvaako kaakano n'emirembe n'emirembe